Yes, Hajji Abdul Naaduli tukwaniriza nnyo nate ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya. Nsaba taata osooka namusiza abakulaba abali emitala w'amayanja ne wano ku baabwe tugende mu maaso ssebo. Bannayuganda bannange ffenna bwe tuli wano mu ggwanga Uganda ne Buganda, ate era n'abo abali ebunaayirawo emitala w'amayanja nga twesudde amabanga naye lwa Katonda engeri gye yatugatta tulabika nga tulinga abali ku kyalo ekimu kabe kasinge nti olujja olumu kubanga ekigwegindi n'ekigwegindi byonna tubirabira wamu. Era njagala okubaagaliza olunaku lwe tugenda okuyingiramu olw'amenyo n'enkya nga lwe lunaku olugenda okuweza emyaka 37 bukya tuva mu nsiko. Yes. Amenunula Hajji tujja gafunira obudde tugogereko mu maaso kaawo. Naye tutandikire ku banywanyi bo abayise ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya okusinziira ku program gye twasembyeyo okukola eyasookedde ddala ku kusomesa Federal. Tutandike endoza okubaanukula nga ate era mu maaso kaawo tetunagenda ndoza nakirabye kya nkizo nnyo okusooka okubawa omwaganya tubaanukule nga bwe wali osabye nti alina ekibuuzo alina kyatategedde kyonna kwongerera ku bisiriiza. Yes sebo. So ndoza ekitundu ekyoku kijja kujja nga tumaze okubaanukula. Tutandike hano Hajji waliwo yabuuza nti yes ebika bya Federal luli twakyogako ne tetwagenda buziba okunnyonnyola ebika bya Federal era Uganda yeetaaga kiriwa ekiyinza okugibbulula. Wano no kyange kyabadde kya namba 3 ekyo kyosomye kinds of federal governments si kyekyo. Yes sebo. Kakati katandike bwe ntyo nga bw'okisomye nze wano nga ntiikinga. Yes sebo. Kakati ebika bya gavumenti bingi naddala nga federal status. Ekibyawula bwe buvunaanyizibwa gavumenti eya wakati bwe bakkaanya nayo ne gavumenti ey'ekitundu okubibawa. Kubanga okutandika n'endagaano y'olwenda twatambulira mu federal status. Yes sebo. Buganda yalina gavumenti, B yali eteeka amateeka, C yali esoloza omusolo, D yalina kooti ezisala emisango, C erina amakomera eyo no administration ng'erina amasomero gaayo egazimba amalwaliro naye ng'amateeka ate federal geekola ago tegawa kibonerezo kyakutta muntu kisigaza central government tegakuba ensimbi tuzireka mu mikono gya central government. Kakati ebintu ebyengeri ng'eyo nga mu nkolagana y'amawanga ag'ebweru twalinako status kutukoma. Twanyinza okulaga nti mu budde obwo gavumenti ya Ssaabasajja yawola essente ng'eziwola gavumenti ya Siron. Naye ate bwe twefuga mu 62 nga gavumenti ya Buganda bagyongeddeko obuvunaanyizibwa yeeziyita ne zidda zikola emirimu egyo. Federal ezo ziraba zaawukagana. Kaakati ate abalala gavumenti endala nga zojja okusisinkagana mu Nigeria naddala mu West Africa eyo ne mu South Africa gye ziri naye teziba nnyo na bya bufuzi bireeta nkontana wakati w'abalala n'abalala. Kakati njagala okulaba nti singa ng'olaba ku bakabaka b'omu South Africa gavumenti ebaholalinga bulungi ebawe ssente ne baddukanya emirimu gyabwe mu byobuwangwa n'enfuga n'ennono ate wano gavumenti eyawano kyetenda bakukola. Kale n'olwekyo ekyo kyoyita nakirabyeko emabega eyo nti regional government era wano twagamba nti twazifunamu bitundu. Buganda ebagiwalanga region mu region yennya ezikola Uganda naye ng'ate erina gavumenti so nga ne northern region nayo yali region naye nga terina gavumenti ebagatta status ezo. Eyo region yakoleranga munda mu central government okukolayo emirimu gya regional commissioner northern. Naye bwemubuuza waatudde ye kiki ng'olwo omukono guvaayo gugenda butereevu eri emirimu
gye baagala okukola. Kaakati ate era mu kunnyonnyolera ekigambo kino kiinamu ekirala kye kijja okulya state government. Bwe twali tukola ssemateeka baatuwa ensonga 19 nga tuzijja mu constitutions 3 ey'olwenda n'enkaaga mu 7 ey'obote. Ebyo n'ebirowoozo twabiwaayo naye olw'okuba bali mu buyinza ekyo si kye baali bakkirizaamu naye baakikola okutebenkeza emitima gy'abantu babeerewo bawe ebirowoozo era bateese. Bagenda okuvaayo nga federo tebagituwadde ng'ate era n'ekirala kibaleese olw'okuba abantu baali bamanyi kiri ayayalidde ku mberenge ate bw'omuleetera kasooli omuto tamulya ate oyo abadde amanyidde omuto bw'omuleetako oyo agenda afuuka enkaŋŋa naye agati tagaayika. Kaakati naffe tuba tumanyidde federo ey'ebintu byaffe nkiiko biki baminisita baffe bwe bali bano kaakati ne baleetawo regional tier. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Regional tier kwali kukyusa linnya butateeka kagambo kalwa federo kubanga bw'okusenga oyitanalyzinze ebyali mu regional tier twali tulina okulonda olukiiko lwa Buganda obutereevu lwa babaka 10 butereevu twalina okubeera ne baminisita 15 abaali batuweereddwa onfuna twalina okusolooza emisolo egya wansi bwe tusobola tetuwooza giri gya bintu bifuluma bweru. Era twalina n'okulya amabanja okwenoonyeza essente ebweru ezinaddukanya regioni yaffe. Era kenyinza okukolagako mwako akatono. Owekitiibwa Katikkiro bw'abadde asolooza ettaffaali n'alisolooza Buganda, n'alisolooza okwetoolola Uganda, n'alisolooza okwetoolola ensi. Onfuna bulungi nnyo bonna n'atambula. Wali owulirirako gavumenti ng'emukweringa. So nga ate eno mu nsolooza y'emusolo talina waasolooleza musolo naye ate ettoffaali ng'ayita mu kuteekawo fundraising y'okuyimirizaawo emirimu gyabwe yakikola. Abantu ne beebuuza nti kiki ne mbagamba nti nno olw'okuba kyakayiga bw'akuba engoma tayimba abantu tebannyonnyoka bulungi regional tier ne kati kirungi mu status mweri mu ssemateeka. N'olwekyo gavumenti ya Buganda nga bwe nalabye eggulo ng'aba NRM bayimuse ne bagenda e Mengo ne bateeseganya nabo n'ebyesaategedde kubanga wabaddewo closed session. Manyi nti ebiyinza okudda era bwe bidda tutebenkera ng'akagambo kali ka federo kagyeko ne mu ndagaano y'olwenda timwalimu kagambo kagamba
nti federal bayogerangako buyinza bwa Buganda buyinza bwa gavumenti ya Uganda onfuna kakati nabo ne tugamba nti tiya gye bazizaawo regional government fo tutambule nayo tunulira kirimu ono bwe yasoloza tafaali byayagala okukola teyabikola byakole kakati nene olukuba nti abantu bakinwa tolaba nga oli bagamba nti federal agitwala nti twogera ku Bwakabaka ne America United States of America eri mu federal status yali yefuganga mu 1779 nga states ziri 13 tugenze okulonda John Obama nga states ziri 52 nego uleyo kabaka buba buyinza kigambo kino federal tukijja mu kigambo ky'oluzungu tu federate okwegatta yes kakati naffe nno nettiya enjawulo yaayo n'ekirala egamba nti gwe gutundu ogunene nkyajjukira bulungi nnyo omugenzi w'ekitiibwa Abu Mayanja yaga nti wakiri Buganda mugikole ttiya naye nga tetukitegeera makulu tetukiwulirangako wo gikikola onfuna yes abantu ne bakirwanyisa naye nga kyali so strong era senga twatambulira ebbanga lye bagesanga mu region government mutambulira senga tuli wolo kubanga central government yali badde etole sente eza grant neziteeka mu government ya Buganda netandika okukola emirimu gyabwe which is not the case today gyolabanga grant babusimbi bayisa mu district baki ate ne babubbireeyo noyira mu district nga 10 nga tolebyemu kyenji yonna gyoyinza gamba nti government ya district ikoze bino so Hajji waliwo enjawulo wakati wa regional tier ne federal enjawulo eba ntini nnyo munda ku muntu ayinza okubyawula naye nze bwe nasoma mu bye nali manyi mu ndagaano ya Buganda bwe bazza kubanga kati bayinza okuleeta regional tier ng'ate ettaka balisigaza mu central government so nga luli ttaka lyaffe bayinza okwogera ku regional tier nga kakati otunulira poliisi yaffe bagigatta mu ya Uganda be batutugumbula olwaleero kibata bayinza okugamba nti obulabirizi bw'obukumbi bubeere bumu naye nga tolaba mu mugaso wano olonda abantu ba kitundu ekyo wa buwangwa obwo wa bwakaliki ebyo abantu nabitunulira nga bonna bategeeragana soka otunulire Ssaabasajja Kabaka akozesezza miggo ogamba abantu nti mugende babageme yabagamba Buganda twetaaga okuba abalamu mugende babageme naye n'agenda bamugema abantu ne basimba layini eyo n'eyo kaakati omusaayi bwe gubuze ate ng'endwadde kati ezitukwata nywiza musaayi mibiri gyaffe naga nti abange muyimuke kirindi mugende mugaba omusaayi abaana baffe abato abakyala abazaala abakola batya nammwe abatomeddwa ku accidents tubenga tufuna replacement y'omusaayi ogunaddawo era olaba tubadde twakeetolola Buganda naga nti tegumaze katuddemu ajwa anko gye baleese batandise na Kyaddondo naye era bw'otunuulira omusaayi oguweereddwayo ng'ate muyitirivu ddala teri yeeganyiza ebyo ebyagazisa mu federal kubanga bwe bekulembera n'obuwangwa bwe buzingiramu kano n'olwekyo ebika bya federal bingi naye kati ekika kye twetaaga wano twetaaga federate w'obuyinza okulabirira abantu baffe erina olukiiko oluteeka amateeka agatukwataku nga gazingiramu n'ebyobuwangwa omuzungu teyaliiwo central government teyaliiwo Buganda teyaliiwo waliwo amateeka agakoonagana nagali naye etteeka likugamba tetteeka lyonna lya gavumenti ey'ekitundu bwe banaaliteekanga ne liba lifuna enkoonagana n'erya central etteeka lino livaawo ate so nenkubadde gavumenti ya Uganda naye bwereeta etteeka ne liba nga likoonagana n'emu ku verses zaaki oba articles za constitution nalyo automatically ligiraki livaawo ng'ebintu bye bimu
Ajwala yabuziza nti ku bigenda mu maaso oba enjawukana eziriwo mu states ez'enjawulo federal ekyasoboka okutondebwawo nga tewali mulabe yenna akozesezza state ndala oba ginnayo okulemesa ekyo okugenda mu maaso okutondebwawo kwa federal. Kati federal zino bwetunaaba nga wazzeewo omukisa ogw'okuteesa tujje ebintu mu lwokaano. Kaakati ogamba ow'ekalamoja agenda kuwagira ebyewange biri mukwatako ddi. Ogamba ow'emmoyo atya deka ekitundu kiwandiike obuvunaanyizibwa bwe kyetaaga kibuteeke wali. Gwe kaakati deeta bikukwatako gwe biwaali etaaze. Wanne bwe tuyita obuyisi mu bika byaffe 52 nitugamba nti bwe baba batuula ab'ebika bajja kukola ssemateeka tugyamu kubanga obuvunaanyizibwa bw'eggwanga no buli mu baabika. Naye olaba bonna byafuuse kati nga bw'oli awo noweesuula ezzoola otaddewo ekibiina ate bino si byagala. Ani yakugamba nti gwe okwagala kukwe kunaaba okwaffe? Ebyo ebyokusika omugwa tebijja tuyamba. Bayinza okwegatta ne batali bayinza okusoma. Kakati babadde bagoba Namuganza tebeegase. Bonna abayisiza yes babadde banuupo na DP ne FDC babadde bonna wamu. Ne wano kwe kukkaanya okwokwefiiriza tufune ekinaatuyamba. Ne mwaka gwe 1962 ng'enteeseganya za ssemateeka ono ziri e Bulaaya, omukulu w'amatwale Secretary for the Colonies yali akubiriza olukiiko nga bagombaganye yabagamba bwati, fellow Ugandans, mbasaba mubeeko be mukkiriza okufiirwa ku lwa Buganda ebyeyagala, Uganda esigalewo. N'akyusa eriiso, fellow Baganda, mbakubasaba mubeeko be mukkiriza kufiirwa mu ebyo bye mwagala ku lwa bannayuganda bannaffe, Uganda egereki. Then we compromised nitukkaanya tyakati kino katukijjemu naffe kino katukijjemu naffe kino nibukola ssemateeka. Ebyo kuba kwefiiriza. Gwe tokimanyangako nti gwe okukkiriza eddiini yo kuba kwefiiriza. Gw'oli wa mamba weebale nnyo. Senga ssemateeka aga nti buli mulamu waakulya mamba, how would you feel? Bubi nnyo naye ng'ate tekikugamba ti bw'oteeka emmamba mu lubuto lwo the next day you die. Eyo biriifu n'ebyobufuzi bwekyo birina okubeera nti tubeeko bye twefiiriza ku lwa bannaffe, ebitundu byabwe bisigalewo n'eggwanga lyaffe lisigalewo. Naawe oba otudde mu ntebe nga Museveni bw'agirimu naye abeeko bye yeefiiriza, aleke gamba nti buli ekiri mu bwongo bwe kyajja okuteeka ku bannayuganda. Ensi tetereera. Bw'abanga akiyinza lwaki yetakkiriza NRM n'evaawo? Ekitegeeza naye akyagala, n'owa Nuupu bw'agyagala, n'owa DP bw'agyagala, n'owa FDC bw'agyagala, n'owa Anti bw'agyagala, naye to compromise. What should we do? Tukkaanye ku ngabanya y'obuyinza n'ey'obugagga. Tikyasoboka ekyo olw'omululu okweyagaliza. Ebyo bifa. Oba olina omululu oli wangala emyaka emeka. Paulo Muwanga yalina omuze nga bw'ogenda nga agenze w'omukulu okufunayo obuyambi naga ne mukama wange nyina kakampuni kange kano okentaddemu yaraba ati nange nno ndi memba. Ky'oba owulya yagala ng'alina kamunyenga 10 n'omusobyo. Bw'osaba kino bw'owa oteka wali akakampuni nga naye aga nti nange ndi memba. Gw'onoobeera memba wa kika kyoyo buli wamu nga gwe abeerawo gwobirewo. Kano n'olwekyo federal n'enfuga endala yonna teriiwo kakati ekyokulabirako. Bagandi ensi ebeeremu federal obwakabaka kakati Museveni tasoomooza abakulembeze abaasooka. Sosajja kabaka atambula. Uganda teriiwo.
kimuganye kutuula ntebe neyeebaka otulotwe era nga bwakigezezzaako butukubira omulanga n'abo abanajja oluvannyuma baleme kweduukuula kwonoona nsi olulala ate ensi bw'eri kyamuka egenda kusaasaana ensi gye bayita Uganda bagiyuzeemu aliyagala okusigaza erinnya yalisigala nalyo niffe tulina eryaffe erya Buganda abetteeso balina eryabwe eryatteeso kati genda otuume ekitundu kyo kyoyagala naye ate tufiirwa amaanyi ag'obumu n'amaanyi g'ensimbi. Ajwala omunywanyi we yayisira ku mukutu n'abuuza ekibuuzo nti Abangereza bano abalabanga ekizibu kyaffe era ng'alowooza ekkula lya federo okulituukako essaawa eno abakulu abo nga bakyalina ebigendererwa byabwe mu nsi eno kyandiba ekizibu ennyo. Bejjusa dda baga ntwasobya nga bwewalaba Obama bwe yejjusa tim byonna bye nakola mu bufuzi bwange ensobi gye bankozesa kutta Gaddafi bandeetera birala ne babinyingizaamu nenzikiriza ne kyaleetera eggwanga okusaasaana kakati abantu baddukira mu Bulaaya ate babagobayo ate mu mwanya gebyabwe ebyengeri ng'eyo kale n'olwekyo wano tewali kitasoboka kasita tumala nga tukkaanyiza tugamba gwe tetuteesa ku ggwe ng'ow'emmamba tuteesa ku ggwanga bwe tuba twogera ku Buganda nze tonjogerako nze Buganda eyo unification ya linnya etugatta mu ggwanga kale tulaba amawanga gano tugagatta gatya sooka onoonye okwegatta kw'amawanga ago bw'olina okugagatta buli limu libeerewo ate ne gavumenti gye tutaddewo etuddukanyiza ebyaffe nayo nga weeri bisoboka era kenderabikano Museveni bw'atandika okukwata kyolwo olugendo lwakutte twalina ensonga zaffe nga 13 zitwakkaanyaako naye ne NRM ze batannaba kutuukiriza bwebanga lyekkowa gyevudde ekinda bagamba tituddeyo tutunule mubyakkaanya n'abantu byebitabula bwe tunaabirongoosa tekyetaagisa agamba twasabye poliisi olukuŋŋaana so gw'ozanya byabufuzi byo ate obizanyira mu layini ndala kakati muhoozi bw'agala nakuba olukuŋŋaana essebeyinga lw'amaanyi nga sawuddeyo poliisi emuziiza ng'ate akyayambadde ne uniform talizayininganga awo oswalira ate nga kino kiyise katuwa ng'ate eno kirala one man's meat is another man's poison kakati kiba tubatambulira. Naaduli Bridget abuuza agamba Muzeeyi mutubulize nti kisoboka Buganda okugiddiza obuyinza bwayo nga temaze kwebuza ku gavumenti era bwe kiba nga kisoboka tuyinza kukola ki kuba Uganda abamu etutamye kubanga njagala nkulage bwe tuyimiridde olwaleero omuganda aga nti anaalema ebbuzi okutuga titintunuulidde kaakati Buganda terina federo terina university yayo Muteesa yagitandikanga technical school e Masaka olwaleero university era ne branches onfune wotwogerera olwaleero gavumenti ya Buganda terina bizimbe byezimbe ebivaamu esente okujjako nga batulimba ne babyambika ekyambika kyalala ku ngulu naye ng'ate munda byabo kubanga ate olugenda kubirabira mu gavumenti endala eriddawo neebuuza nti owange kakati omuganyono gwa bino bwe bataba bwerufu obwo Katikkiro lwagamba ebyo bigenda kubeerawo naye ne bekuba kuzimba kkolero Ssaabasajja Kabaka asobola okuzimba ekkolero erikwata ku byobulimi bwaffe n'ayamba abaddu be ne bakola central government ya Buganda ng'egasa disitulikiti zaayo n'etunda ebintu ebyo ebweru era nze kyobulaba nayagala nnyo nembaza nnyo mukulu Ssemuwogerere bwe yatondawo ekintu kye bayita Bukade tebaali kisattuludde kubanga kyo kizingiramu bigazi naye mwanyi terimba kisingolizinga Bukade ejja kutunda ebintu byaffe byonna ebweru nga bwe tubyagala ate obanga Lukwago oli omu
asaba license eya export ne bagimuwa ate ng'eggwanga gwogoli kakati abali emengo be batulinnya ekigere bw'ogenda okuyimuka bw'oti otambule ng'ekigere bakirinnyeko bw'ogenda yes kuba batandikira tekyetaaga begazimu n'oli alinza okusabuluka naga nti kati kiki kakati powesa bagitanya pewosa ejja kukola gitandike nga banka batugambe okuteekemu esente ojja kugenda kulanga ezimbi ekizimbe kya kalina 5 nga headquarter ojja kubaawo powesa egule bino egule biri ekole bino ekole biri kakati twatagaza nnyo kwakati kwegubaguza kugenda wala tunyige bano kakati nga tunanyiga Museveni nyiga bano abatuzibikira enseke zaffe abali emengo bano kakati babadde nga bakola powesa oli omudde kakigamba kakati BBS ne CBS bebateeka ensimbi mbikolebwa wali owuddeko akunenya kubanga tulina sente ya Museveni gyakuwadde gy'olidde eyo tusooka tuveeyo tukunule wano naye ng'ebyonna Buganda byeyagala bijja kutambula abatuddeyo be banaabisimulula obukulembeze gye bweyongera okuba obwakalulu obw'obwetaavu gwe bonoogamba nti nze Buganda gye saagala bajja kulya olulyo olulabe bakumalewo ate oli abwagala ali eri ajja kuyimiriraga nti nze mundeete ebyabo byonna nja kugira ki nja bibawo kale tukole endagaano mu maaso g'omubaka wa Bungereza wano nti tugenda kumuwagira atusobodde okutuwa bino na bino ebyaffe ebyanyagibwa bimwatulekera ye bw'aba ajeemi mumukolako ate wano central government yeebweru okukwata n'akataayi kasala tukodde emyezi 3 ng'ebintu ebyo biddiza bannannyini byo if not so we are coming yes Hajji bw'oyogera bw'otyo ndabanga ekizibu kyaffe kitutawanya mu Buganda bbula lya bukulembeze oba ekyeya ky'obukulembeze abantu bano kyenvudde nkugamba nti kaakati ngo Museveni bwe yajjawo cooperatives mu butamanya n'akijjukira oluvannyuma tulwane tubizeewo n'ab'emmengo be balwanyisa regional tier or regional government naye ate babadde bagezesa emirimu gyabwe babirabanga bikola ab'emmengo bebagizira nze nayimuka ne mbagamba nti bannange twali mu kuteesa mu State House Nakasero nga Ayume ya Attorney General wa gavumenti nkulira bulungi Hajji olwo twali tutyakaayina ku nsonga za byattaka kaakati president ng'abuuza Ayume nga Attorney General ti owange mu regional tier Buganda twagiwaaki naga nti mwagiwa culture and development onfuna nalabanga muze yeekanze nnyo bw'owanga culture ogiwaddeyo nabiro ogiwaddeyo nabagamba nti bwe munaaragajjala muyinza obutaddayo kuwulya ku kigambo ekyo regional tier nakirabye omukulu yakyekanze omutima ogwekanze emboozi toyinza kuwulema gumenya gwolaba nazze okwewola omumanyi noga nti abadde ayina ekyo kyagamba kubanga buli lwe mwogera omutima gwo guba gutululira ku kiri ekimuluma ate n'asikkatira n'amira omukka kyava ayogera ng'akutuka kiki tikiriwo olwaleero bano balanduka abanange federo mujjeeyo region tier ebigirimu bye bamusooka okussa mu nkola bijja batemera ekkubo naye ebirala ebinaddawo abaali emmengo baali bakuwa bubaka ki lwaki baagaana regional tier Hajji nze ate babumpeerawa nsonga ki ze baali bawo sibangako mubaka wa lukiiko twasaba ng'abalwanyi batuweeyo ebifo baabitummayo nogamba nti akati era abasirikale tobalaba mu paalamenti kukuuma kintu kye baleeta kikendeeze ku bantu abanyiga olumu ne bagenda ati bajjako gavumenti
olw'obutamanya bigenda mu nsiko naye olw'okuba ate oluusi bakuwa obuyinza obw'ekiguumaaza ne kaakati bano be bavunaanyizibwa okutegeeza bajaasi bannaabwe biki gavumenti yeekola ne direction kigyekutte. nsonga ki ze baali boogerako ezabaganya regional team? Baagala buyinza. Okay. Negamba gwe senganga wootuuse awo baakikolako ku taata wange ne bagamba nti gwe w'emyaka 35 oyinza okumugamba nti taazaale oli n'amuweereza omusika musika woowuuyo naye bwe yazaala omwana ate ono bamunoonya nti yazadde omwana omusika we ono woolulira tolabanga obuba bukyayi. Ajirina kye nawuliddeko waliwo sosi yange yategeeza nti regional tier ebigambo ebyo bijja ab'Emmengo abasinga bagikuba bagaki waliwo yantegeeza nti beene wamusinkanako okumulaga ekkuba ettuufu simanyi kyava mu nsinkano eyo okutuusa essaawa eno nga kaakati oli engeri gy'atali wa byabufuzi siyinza kumuleetako ku lufampani lwa byabufuzi ekyagala nga tubadde tunyumya bunyumya nkufunye bulungi nnyo. Hajji tugende ku omulala yabuuza ye Dennis Brian agamba nti kigambibwa nti abazungu Abangereza basanga Buganda nga yeetongodde amawanga amalala gaali tegeetongodde. Tegaaliwo zaali tribes. Yes. Era teri oyinza kusanga mwaga amawanga ago nti balina olukiiko olubagatta balina obufuzi obubagatta tebali era ebyo tebaali bisudde wala naye nga baabafuzi ab'ennono babalina naye nga silently nga boyina mugema w'ekika ky'emmamba akukiikirira ewaffe ebulemeezi waliwo atwalayo omusolo era ate atwalayo omusolo omusango abawa mmamba so tatwalayo tegugendayo wangabi baga nti agenda mu ekika ky'engabi ne wano gavumenti yali weeri egatta ebika ebyo byonna. Okay. Waliwo yabuuza Emmanuel kakati olw'okuba bwekityo nti bwe baakola endagaano eyo nabo ne bajja bayingira mu ndagaano y'olwenda kyoba olaba nti byonna ebyali bikolebwa e Buganda byagenda ng'obutongole omuluka egombolola essaza kaakati wali kyebabanga bateerawo disitulikiti. Emmanuel yabuuza nti mutabani wo omugenzi kati Jakana Swamain Naaduli yali asomesa nnyo ku federo ng'era agamba nti bwe kiba kisoboka ne Buganda yandyekutudde ku Uganda era nga yali atandise okutema ekkubo okulaba ng'awawaabira Bungereza omusango olw'ensobi zonna n'ebyakolebwa tuteeka mu kintu kye tutaagenderera kye twali tetwetaaga. Hajji okkiriza nti ekirowoozo kituufu kubanga si kyeneba esoose okukola gavumenti ya Bungereza. Hong Kong ensi eyo wali ogiwuliddeko bulungi nnyo kaka tugiyitaani Taiwan. Yes. Kaakati ensi eyo Hong Kong lyali ttwale lya China ne bakola endagaano Bungereza n'eritwala mu mwaka gw'1898. Yes. Ne baga nti kijja kuweza emyaka 10 tulize era kyobudala mu mwaka gw'1998 Taiwan eyo Hong Kong baagita nefuuka Taiwan era nakati obuulya nga bakaayagana naye ate ne bakolayo endagaano endala nti ate okugikyusa okugijja mu nkola gyebaddemu kyetaaga mu maaso emyaka 5 olaba kiremyalemya bwagenda ajja era ogikukira mubaka wa Amerika bwe yagenda e Taiwan omukyala mu nsonga ez'ebweru
nowabaawo akagugumuko yekondereza rais okiraba kaakati nno n'olwekyo na wano nga tumaze okutuuka ku kunyigirizibwa okusembayo tulina okuwawaabira kubanga tetulinaako ndagaano yamutugamba nti abatuleetere wano tetubamusabanga ate ekibi ekyakolebwa bwe baba batuleetako ate bo bwe baafuuka abafuzi gye tuli tebagamba nti mukole wano Uganda naye nga mulina ensi zammwe ziri ensi ziri bazisangulawo newaffe ne bazisangulawo era kyetweraliikirira nti emyaka egyenajja mu maaso tunaaba tukyalina eggwanga bw'onoogenda erango ojja kusanga noya ojja kusanga apaaki ojja kusanga gundi bwe bityo amannya ago naye olyebuuza abo boogera lulimi ki era bagwawa kubanga wano ekituyambi nti gavumenti ya Buganda bagisangawo era ekulembedde ebbanga gwanvu n'emisayi gy'abantu mweri newankubadde togiwadde sente na buyinza butegerekeka olukiiko lwa Buganda weeruli lukola naga nti wanga luli olwamuli obyobufuzi tululiwo olwaffe olw'ebika weeruli olaba akantu ako kalaba bulungi kale nno awo kyenjagala okukolaga kyekyo kibaayo senganga embeera yonna musevenizmu egaana ng'ate bongera tunyigiriza tyabaye twesonde gavumenti ya Bungereza tugikuba mu lukiiko lw'amawanga amagatte kutusingira gye baatuttira nemukuŋŋaanya nga kati bawulira bakuŋŋaanya abasibiddwa nemukuŋŋaanya obungi bw'abantu abatugumbuddwa nga central government yebagiraki yebatugumbula n'olaga ne mukuŋŋaanya ebyobugagga by'abantu ebinyaguluddwa ku bantu nembiteekawo nemugenda mutebulinga omusango baguyise dda nawatalina katayi kusala lujja ate ono bw'apeera member of United Nations tawawaabirwa babanga atugumbula bamemba banne ensonga eyo Hajji yeetaaga tyatusobola kuyita mu makubo ki nze nkugambye ekyo kyagala saagala kutemaga nti ngaatema ekkubo nti nantegeera bubi tiyakubiriza abantu bajeeme bakole bati naye nze nkulaze nti ekyo kisoboka Hajji olabye Uganda gyevudde weeri olwaleero tusaba oba okubya ettooki mu biseera bya Uganda eby'omu maaso olabayo ki gwe nga mukadde waffe seŋŋanga okukkiriziganya kw'okwegatta omukwegatta kw'omuntu tekufaanana kwegatta kwa sukaali mu mazzi ye sukaali adizoluvinga n'agira ki naggwawo n'osigala kumutesitangira ku lulimi okategedde kale n'olwekyo nno bwe tugamba nti twegasse mu Uganda tekitegeeza nti omuganda taliiwo omunyankole taliiwo obundi oli omudokolo taliiwo tuba weetuli naye twegatta by policy working system Robert Labuuza nti kakati sooka otunuulire Bungereza bwe yeegatta mu European Union bwe yalaba nga tekyagigasa ne kati gyeri yavaayo dda kale ekyo kikulaga nti ekitundu bwe kirabanga eyo tekijyayo tekirinaayo mulyo kyaddembe okuvaayo Robert Labuuza Hajji yenga ye alaba regional government oba regional tier esobola okukola ekolera ddala kaakati kye baba basooka mugule constitution ya Uganda mujja gisoma ku formula omutwe ogugamba regional government ojja kulaba obuyinza bwe zirina mwebuli tenkugambye nti bano babirinnyako ebigere ebintu babyogerera ku mikolo n'ebyokukola weebiri gonoba olinnya ku ddaala erisooka nka ennyumba ya kalina mukaaga totuuka waggulu ekyo bakitwale ng'entandikwa y'okuzimba Buganda nti ogwe musingi
Okay, anabuza kiki ekivaako Abaganda okuddamu ensobi ze ezimu buli mulundi nga mu 6, 8 era n'olwaleero. Mu 6 nsobi ki? Ensobi ab'enkaaga njagala mbasonyiwe kubanga temwaliwo. Owo wali buvunaanyizibwa bwa Bungereza tumwogerako. Federal byayo ebiwandiiko ojja biraba. Twabiraga enkolagana yonna ya Buganda ne Uganda bannaffe n'amawanga amalala ag'ebweru byonna twabigira ki? Babirinjako buli. Kakati gwe kyoyinza okugamba nti okuleeta decentralization kati gye basaabulula edda byebirowoozo bye twawaayo. Kikulaga nti ssemateeka ono aliko kamu ka 8 ak'abantu. Okay. Bye twawaayo babiteeka ki? Bali babisuula mu kasero. Kakati nabo tubanenye. Buno akyali nawo. Si yabituwanu tubiwe ebirowoozo tubiweeyo. Byebyo bye yaleeta. Kale nabali nga boolawo ono bwe yakola n'abazungu bwe baatukola. Bweba okay obukulembeze wabuza nti abazungu baagatta amawanga gaffe awamu ne bakolamu Uganda naye nga atusize ensigo ey'obukyayi gw'olaba nga bannayuganda tulina kukola ki okweggyamu obukyayi obwo. Omukulembeze era n'atuula ku ntebe ng'amanyi nti okwegatta kwa bannayuganda ge maanyi ga Uganda n'atandika n'ekyo ekyagenda kijja mu bantu be. Gwe kati ne ku ssaawa ya leero abaana abakwenkana emyaka ayinza okuga nti Abaganda beemanyi bakola batya beewulira bokka baagala bya bbeeyi nga navuganyizaawa ku kitaawe n'ejjajjaawe nga nkayanira ebibye tibiriyo kwegamba bintu biteeke mu buteesi mu bantu neefuuka phenomena. So tukoze tutya obukyayi obwo okubeera nga okweggyamu obukyayi obwo najja mu bukulembeze gwe ŋŋamba jangu n'omwoyo omwanjuluku ogutaliiko gamba nti nzize mu ggwanga lino Uganda ng'ate abalabe bange abasooka ye Buganda bw'otuula enkya n'eggulu gwe tunaabeera tutya kumbiranyi ne Bayibuli egamba nti bayinza okutambulira wamu ababiri okuggyako nga baagalanye tya amawanga amagunjufu gaba n'emisingi kwe gazimbira ebintu byago nga ebyobufuzi ebyenfuna n'ebirala. Omusingi gw'amagye mu Uganda ogulaba otya gwe nga munnamagye? Amagye ekyo kitongole kikuumi kya mirembe era amagye abazungu si be baagaleeta baagasangawo bwe guli. Ssekabaka Muteesa olw'erye yalina eggye nga balina emmundu zisukka 200 zaakola parade mu maaso ga Gerald Poto. N'akakasa nti nalabira ddala eggwanga eggunjufu era ettendeka obulungi era baanyiza emmundu nga bazikutte bee bati ng'olabira ddala ng'omuntu w'Sandhurst. Naye gwe bagambako nti wano nti amagye ago gagenda nga gatta abantu mu Buganda. Amagye obwo obutemu bwajjira mu bukyayi buno omuzungu bwe yabasigamu. Nti mbalaba Abaganda nti babayisaamu amaaso tebabaagala era tebabategeera nti weemuli. Kaakati oli n'anyiiga ekinyiigo kyatabangako nakigamba ani akimugambye. Abantu abavudde ebweru wa Buganda bonna bajjudde muno n'omugamba nti ababi abo bajjajjamu abaatuulayo baatuulayo mu mbeera ki lwampaka oba mu mukwano. So omusingi gwe tuliko gwe mutuufu ogw'amagye. Togambye musi oyogedde ku ggye as a whole naye bwe libanga agamba nti omusingi guno oguliwo ogwo beetaaga kulongoosa. Era mu mpandiika y'amagye nagyogeddeko naluli
nembagamba nti ensobi NRM gye yaleeta kwe kuteekawo obukyayi bw'abantu wakati w'amawanga n'amawanga. Wano mbadde wano emyaka 15 naye nga baga nti kuwandiika poliisi abajja okuwandiika ate bajja ne bawandiika abava ewaabwe. Eridad ennamba gye bawadde nti wana ejja kubayo abantu 32 nga mu ofiisa mulimu 4 oli najja n'abantu 8 kaakati nojjukira n'olaba amanya g'ekoboko amanya g'enkole amanya g'egindi bazze kubawandikira Luweero. Kati wontubadde tutawana n'abafu anti bamuwandikira Luweero ennamba gye yagenda nayo bw'afiire nga bamwetikamba kyali wano nga nti bano tebaliimu obanga bababuze mbatwale embuya mu limbo yammwe kikyo. Kaakati ye nga kyalwandirira ab'eggwanga libabeere excess ku nnamba y'Abannayuganda abalimu era bye bibwambirwa. Kati obukyawaganya oyo bw'ayitirawo ng'olwe lwatika kwe kutwala abantu nga batusomba ku drone nimugamba nti yasomba abantu mu drone avaawa era omutima ogw'engeri ng'eyo gujja wa nkole akirako oli asasula okwokya amasomero ng'atudde nammwawo atuddeawo nti omusajja oli golaba ayitawo oli gwebagula bulijjo yayokya amasomero ebuuza mutima agujja yasomako ategeera kiki Hajji nga tuwumbawumba ku mulamwa guno gwaffe okwanja tugende kumeenunula sisobola kukuviirakaawo lwameenunula tulabe oba ddala kituufu ebijjaganyizibwa ennaku zino bikyalimu amakulu oba ddala kituufu ne Uganda yanunulwa. Aliwo neyabuuziza ndoza era n'ekibuuzo kiina Hajji yenga okay alaba atya Buganda we tuli kati politically, socially ne economically. Tugenda mu maaso oba twasikatira? Era tugendera ddala mu maaso. Botebe yayimuka yasangulawo Buganda. Gavumenti ya Buganda n'agisangulawo. Olukiiko lwa Buganda n'alugeraki n'alusangulawo. Kabaka waffe omukulu w'ennono n'amugyawo. N'olwaleero iso ye bwekyali. N'olwekyo nno Buganda egenda mu maaso. Okay. Biriyo kubanga balina bakusuuzizza omutemu bwakugoba emisinde n'omala osomoka omugga n'olinnya ku mutala naye nga tooki yeegudde akasimu kagudde owetamuddeyo ate toga nti akusange genda mu maaso opakasa akalala kaddewo. Takati naffe nno kyetwakola Ssaabasajja Kabaka Muteesa yakisiza omukono e Bulaaya twafuna banywanyi baffe ne baga nti enjole katugizze naye ekolebweko emikolo egikola ku biikinnansi nga asikidde kabaka nebikolebwa. Ssaabataka n'ayingirawo era mu Julayi 31 93 abadde Ssaabataka kulimu kumanya nga yeyamba kumanya agaki ag'ennono n'addayo ku linnya lye lya kabaka kubanga Ssaabataka aba mukulembeze wa bika by'Abaganda bokka bw'abeera kabaka agatta abantu bonna. Kyova olaba ng'emipiira egy'amasaza lwakayikala okyenyi gundi bagibeeramu naye ejyamu egy'emamba wali otatamu lwakayikala nedda ssebo ey'enjawulo ejja wakati wa byombi. So Hajji ku musingi gwe watemera ku Buganda okubeerawo ensangi zino bagwe tulaba oli musanyufu n'ebigenda mu maaso mu Buganda? Ndi musanyufu. Okay. Kubanga jo akugamba waliwo nga abadde wanga Buganda taliwa kabaka n'omugamba nti ekyo Museveni tekijja mukwagazisa ajja kukubira abawutaani omulundi ogwo akulekeyo gy'ogenze. Yes. Olwaleero ttiimu ya NRM eyamuleeta mu buyinza tebadde Mengo. Katikkiro ebadde emwogerako nga waani. Lwakabaka olukiiko lwe baatuddemu lukiiko lwani? Lwakabaka ani yaluzimba? Nti Muteesa yaluzimba mwaka gwa 56. Parliament yolaba e Kampala eri nejja 62 after 6 years ahead. Bino bye tubanja tebikuvoolesa kino
Yes. Nyoka abanga omunyolo naye ng'akuzadde ku kika. Naye abanga yina okubadde kitaawo Omuganda nga naawe maama wo oli Muganda. Naye nga tumanyi kitaawo ogwo oba Obuganda bwo bulina beesi. Buba tebulina. Azinga tumba ku guno omulamu wa federo kyaddaki ekyokuddamu ekigenda okugonjola ebizibu bya Uganda byetolesemu. Enfuga egabana obuyinza bwa gavumenti ez'ebitundu yeeyo ejja okugonjoola. Gusooka okutunuulira omusajja n'ava e Karamoja ng'azze Kampala kusaba bowaholo. N'owandiika ng'osaba njagala kubeera kino. Ebabalwa go galina. N'ova ekitigumu olyoka ojje wano. Era gwagaba oliba na mukwano gwa kika kyo n'abo abajja abantu ab'enjawulo mu nzikiriza mu mawanga mu bika n'eno ez'enjawulo. Naye bw'obalekera eri keeke yaabwe ebasangayo. Yes. Wano nze wano bwe bateekawo obufuzi bwa gavumenti ez'ebitundu buno obwa chairman abalondebwa. Netandika okukolera emirimu gyamu. Njagala okubuulire wano ojja kusanga abaana bange abasaasaanye mu ggwanga muno be twalondera wano. Olukiiko olugaba emirimu lubagaba. Nenonda bakaawo, nenonda baani, nenonda bano, nenonda baki. Era omululu guli bwe gwatandika bagamba be bateekawo omuwanika n'abeereeyo bajja kwetabalaani ne chairman babbe obuwumbi babbe eyo nabalondera Luweero. Buli lweyongerayo n'ova wano neweeyongerayo n'amaanyi geno wansi gye wava gaggwawo. Naye wano nga nakulonda wano ng'oli Luweero gwe muwanika wange muwanika w'abantu wano kwa district ate weeyinga nakyo bityanga tetunakutwala mu kakiiko ka public service kukunkumula mukono. Enfuga eyo yokka yejja ebyo ne byogamba national cake nteba national cake. Yes. Eba inclined national cake. Okay. Gwe naye babanga okubyemu mu by'obuntu nga bino tubitadde ku bbali n'oyingira offices eziwera 10 ng'owulira erinnya eri naye nga ate gy'oliwulirira si giba muzaala. Yes. Gwawo obwenkanya obulaba otya. Tewabeera bwenkanya. Ekyo tukikkirize. Yes. Bonoogera bati bajja ku ovumirira Katonda eyantonda nga ndi Muganda. Naawe ovumirira Katonda yakutonda nga oli Munyankole oba oli Mukyoli. Lwaki afiira wano era bamuvuga koboko. Lwaki wano tewali ttaka oba baga nti politiki kobukolo lyangu okuzuukira. Ebintu birongoose bwettabyogerako n'amaanyi tebijja kuvaawo. Bajja tubalanga abatabitegedde tubitegeera naye bikyamu. Okay. Hajji katujje nate mu programu ey'ameenunula tulaba ate political dose gy'otuwa olunaku luno banaffe abali ku mukutu katufune ate episode endala mu maaso awo ejja okuba eya federo katujje ne programu y'ameenunula nate. Uganda y'enkya